kafobulaga nti Museveni yatugumbula abantu e Sudan ne batuuka okukisussa okumanya kuli kukisussa nti bakwata bibbomu ne babisuula era nga kiseera kyekimu United Nations ngeyakafulumira lipooti ng'evumirira wabeerewo accountability ku kutulugunya abantu okugenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Alright, wetwogirira ssaawa zino eno President w'e Kigali oba President wa Rwanda amanyikiddwa nga Paul Kagame ebibye si birungi wamu ne General Yoweri Kaguta Museveni ng'onno President wa Uganda nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi yeegasse ne President wa DRC Burundi okubeera nga babalwanyisa. Ogenda kumbuza ate batya gwe tula wansi okalire video yonna ngikuletedde mu maaso ogenda kubeera nga obyerabirako. Fort Soldier Omar Kiseka nkugambye kyabakoze okubitegeera olina kubeera very sharp naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno soko gimpereka like bw'omaze subscribinga wegatteko mukutu gwaffe guno nyongera n'okujjukiza Haji Haruna walinnya okulombereddwa gwe nanguli n'ebizibu nambere yawe sembe 20 wamu ne 52 kale katugendera mu kyatulese olunaku olwaleero nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Leo Habyarimana ono nga mutabani wa ex-president wa Rwanda nkugambye yeegasse naye ku mukago gwa His Excellency Robert Kyagulanyi okununula bannayuganda abanyarwanda wamu n'abakongo Tshisekedi naye abeegasseeko oba atya nkugambye luno talo lw'amaanyi nnyo njagala owulize Omar Kiseka ngenda kukola video olunaku olw'enkya ngambye banyumya kyovula mbagamba mu subscribinge mubeere nga mwekuumidde kuno soka owulize Omar Kiseka ng'abikunyunyulako katono tumale tweyongereyo n'ebirala maaso awo. Nalabye President wange confidence gye yabadde ayogeza ne mmala ne mpulira nga UN bajjeeyo obukakafu obulaga nti Museveni yatugumbula abantu e Sudan ne batuuka okukisussa okumanya kuli kukisussa nti bakwata bibbomu ne babisuula ne basindikiriza abantu bagende eyo baffe. Omanyi kyekitegeeza UN bw'etandika okukulabisa manya bibi ako kategeere. Museveni yatugumbula abantu e Kasese omwaka ogwaddako bamulondanga Global Peaceful Leader mukulembeza akyasinza okukuuma emirembe nti bo bwe baba banaakolagana naawe evo obaira kirini gye bali. Uliriza video eno Kagame aba UN be baavaayo n'obukakafu obulaga nti Kagame yowa M23 Kagame yali abyegaanye. Aba UN ne bagamba bukakafu weebuli nga bw'olaba bwe bakikola ku Museveni. Owulira Kagame ye yalowooza byakusaagirira bo yikimutuddemu batuuse n'okkomyawo mutabani wa Habyarimana omuhutu batuuse omukomyawo bamulaga ensi era Kagame we yamulabye yakyacukiddewo nnyo babanga abagamba nti ssebo waliwo replacement wano otuzannyirako amagye ga Kagame ne bagateekako sanctions. Njagala owuliriza video eno. Wuliriza Museveni abazungu bwe batandika omulabisa nga bakozesa UN nga bamuteekako gwa butemu. Jukira luli baali balabisa Kagame yekka naye nga bakimanyi bulungi nti ne Museveni ali ne Kagame ku nsonga za M23 naye basigala balabisa Kagame yekka. Owulira kati ssaawa zino ekizibu ekikyasinza okubeera ku Museveni nti time teri ku side ye nti omuntu yenna abala. Jukira bali abasajja babala naga kati nga bwe batuteerawo Museveni atukalabudde emyaka 4 kati bapulaninga myaka 4 mirala. Ono Museveni bakimanyi tasobola kikola. Lwaki? Nti mu kibalo tayina bantu abantu be babula mu kibalo kye yensonga lwaki n'amaanyi yagatadde ku media n'akwata bilioni 5 mu kamera n'agamba nziwadde mmwe ba YouTuber. Kitegeeza abanga asindika message mu bavubuka abalala nti nammwe mukwata olugendo olwo bakasukulu lwe bakwata lwe lulimu amakulu. Owulira mu kibalo kyabwe temuli bantu kati kiki kye bakola bafuba nnyo ffe tukiveemu ffe tubiveeko buli we tubivaako bali pulesingawo baabwe. Osegedde bagenda kuwaana bo yensonga lwaki bateeka ssente empitirivu nnyo mu propaganda. Ogenda olaba buli awali post eyogera ku Kagame ogenda olaba waliwo abawolereza abali awo ffe tuli baye ffe Kagame tumwagala the Lion of Africa.
Osegedde nti okulaga omuzungu nti nange nkyasobola tonsuula bano bali mu tonsuula bali mu kukuba mavivi naye ate oli tazikiza akuba bakube kati sawa zino Museveni bakugambye nti gwo tugumbula abantu ewa South Sudan ne batuuka n'okugamba nti bibbomu ebikolerere gavumenti ya Museveni yaleeta nnyonyi nesindiikiriza abantu ng'ebasuula mu bibbomu ebikolerere muganda wange abo abasajja kamba kubuulireko kasita batandika okulabisizaawo manya American police ako koba otegeera ekyo kige mazima yensonga lwaki Museveni akyasindika bano bootafire beefuula abamukulitisayizinga kitegeeza ki baagala tuseetinga basakiseesa fe tukiveemu bo basigale mu sisimu nga waliwo azzeewo omulala oba ompulira oba okategedde kano bano bootafire okujja okwefuula nti bakulitisayizinga Museveni gwe tumanyi tosobola mukulitisayizinga n'osigalawo kiki ekibadde kittisa bajjeno bano ababadde bafa emabegako oli yayogera bwogezi nti oyo yawagira oli owa NUP battamutte omanyi kyekitegeeza tebatololetinga nonsense Museveni kikwataganaawo maje biki tatololetinga nonsense bano bootafire okujja ne boogera kitegeeza bamanyi waliwo ekisobola okujja bakisuubira yensonga lwaki Museveni akangakanga abazungu bwe balumba Maduro Museveni yavaayo n'agamba Abamerika bamaanyi nnyo waggulu wano wansi abanga abagamba nti sebo temutwe ŋŋanga eno tuyimiridde mwe mujja beera eyo waggulu ffe tutandike ffe tubeere eno wansi tusobola okwerwanako abakangakanga jjukira gwe babadde bakozesa okutambuliza polisi zaabwe security wise mu Great Lakes region Museveni ali akangakanga ako koba otegeera batuuka okulumba Iran n'avaayo n'agamba Africa tulina okwetegeka ezo message azisindikira baani mmwe bannayuganda bwe mulowooza ezo message azisindikira muzungu nti tontambaala naye ekyennaku kyayina si muvubuka si muto tayimu teri kusaidiye kati gwe nowekangabiriza otya bali abasajja baba balabya myaka 5 mirala mu maaso okyagiyina bwe bakubuuza nga gwe Museveni eyo anso batogiyina kati tegeera olutalo bana abasajja lwe balimu nawawe tubatuusizza tuyina kulinnyako kigere basasula abaana bayitirivu ku media osegedde kubuza abantu kubibajjako zino ensonga z'ebigenda maaso mu ggwanga Uganda okutrendinga Museveni takyagalira ddala agamba singa kisobola okuzikira n'agenda n'alimba abazungu nti Uganda akyayinayo obuwagizi abantu bakyamuwagira era abantu tebabiriimu bali mu kukola mirimu gyabwe kyeyeetaaga kyokka ate omuntu akiyina Robert Kyagulanyi Ssentamu respect Lowooza omukulu Humolo Kiseka musobodde okubeera nga mumuwulira full details olunaku lw'enkya ngenda kubanga baleetera okweno kyano yennyini kyovula nga mba subscribing kaje mu personalize okateeke mu latest updates obeera nga obifunirawo mu kade omukulu oyo gw'emikulaakulaba ng'oli mu kubeera ng'olaba ku screen yo amanyikiddwa nga Katsi ono nga munankyukakyuka aviira wali oba ng'asinziirira wali Dubai omukulu Tamale Mirundi Junior yagezezzaako okubeera nga muyisaamu eggaali naye abaana b'enkyukakyuka n'Abannayuganda abamu abagambye nedda ssebo oyo omwana yeekolera ssente ze gwe Tamale Mirundi Junior osiiba osabiriza ku internet kati njagala kumanya gwe mu comment section oli ku side ani oli ku tiimu ani tiimu Tamale oba tiimu Mr. Katz video yino soko gyerabireko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Ne bade singa omuzinga gunkubira kana akavubuka kana akayina ensundo ku nnyindo kekani akavubuka akayina wana ensundo ku nnyindo Katsi uji
akavubuka ako kantuuka wano kali Dubai awo naye simanyi lwaki abayirani tebakubawe kali kakatisiuji kavuma gavumenti buli kumakya n'olweggulo. Abaganda baali batuufu bagamba nga tewevumanga ensi nga tonnafa. Famire ze twalabirangako ze tulabiddeko ze tukuze twegomba bano tamale mirundi andi famire essaawa zino amaanyi ge mwalina mudda mulemye okugakozesa mugongereko amaanyi mufuuke b'amaanyi kati ffe ate abaali babeegomba essaawa zino ffe be muwadde attention we ŋŋambira nti mukama w'amaanyi akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi kitegeeza ndi w'amaanyi okusinga kuze mbeegomba ng'embeera kitaawo gy'alaga bamukuuma ajja ku ma TV n'asomesa abantu n'abakudaalira kweganga mulaga embeera nnungi weeri ewaka mukulidde mu bikomera ffe tukulidde mu ghetto katukuze tubeegoma. N'ekirala muganda wange gavumenti munnaye ffe tetugivuma era tolirabayo vidiyo yange nga nvuma Museveni kyovola amuyita mwami Museveni nakuzibwa muwe ekitiibwa kye. Gavumenti twogera ku ebyo ebibi byekola bannansi ne twogera ne ku birungi byeyina okukolera bannansi kati mmwe kwe muyita okuvuma ne munnaye tetuvuma. Leetayo vidiyo yange emu nga nvuma Museveni ne muwemula oba muhoozi sigirina okuntemako omukono. Okitegeera ekintu ekyo muganda wange abantu abo munnange gwe boolaga mbu obaagala nnyo teri atakimanyi mbu kitaawo yafa butwa wa famire si ye yabumuwa naye omuntu yabumuwa yali wa gavumenti. Oli muntu nnabakiggwa atategeera nti wano tebakwagalawo n'embwa etegeera gye batagyagala. Okiwulira bulungi ne mwesibye ku basajja ekituufu mukimanyi batulugunya bannansi. Mulinamu guli omulimu kitaawo omugenzi gwe yakulekera ogw'okusabiriza ogwo mulimu gwa mutwe sima baguliva mu famire. Nva mulaba mwakozeho n'akabiina Beggars Association. Munnange mmwe babakuliza n'ekyejo temuli bakozi muli basabirizi. Tuvola nze toli mpulirayo mbu nkoze live bansabire bansima bansondere emmotoka bangulire ettaka nga mmwe mukola kati mmwe ebyo bibaluma nnyo. Mulaba ffe tetusabiriza weewaawo tunyigirizibwa ate tuli bamativu n'ekyo ekitono kye tufunayo kati ebyo nabyo bibaluma. Naye nga gavumenti tetugivuma tugigamba kitu